buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Kulekayo nnyo mukuwumulamu era nga tugenda kuba nga tweyongerayo ne programu yaffe naawe osobola. Mwomanyira byonna byonna by'olina okubeera mu ggwanga lino ate era n'obusobozi bwo bukomawa olunaku olwaleero. Patrick, twayogeddeko olina ky'oŋŋambye nti wakulirako mu Kisenyi. Twabaddeko olunaku lwajjo mu Kisenyi omwo naawe ne tukulaba ng'olina abaana ab'enjawulo b'okuŋŋaanya oba bw'oli nabo nga muyimba, mbalaba mubajjanjaba. Kiki omulimu ogwo kyogaba bwe wava ku street ate n'okola ki n'ogutandikirawo okulaba nti nno olina kyogatta ku baana abali ku nguudo? Ekyamazima bwe nava ku nguudo nga nange nyambiddwa nenkola emirimu gyange gye nakola, nafuna okuyitibwa okulaba nga nange nsobola okuyamba okubeera etundutundu ku nsi yange, okuyamba abaana ababeera ku nguudo era mbayambira ddala. Ngendayo buli Lwakubiri n'Olwokuna nenjogera nabo nembagamba kiki nali nabo kye bali ku ssaawa za kiki nali era kikyendi era nabo kyasobola okubeera oba bali kye nali era basobola okuvaayo ne babeera kyendi ku ssaawa za leero. Era abasinga obungi abasobodde mbajjeeyo mu ngeri ekitongole kyange tulina gundi 3 zetugoberera: rescue, restore ne educate. Kati tugogera naawe, bwe tumala okwogera naawe tukuzaayo ewaka ewammwe gye wava ne tusanga jjajja kojja maybe maama waali oba taata waali, ne tulaba engeri ki omwana gyakola ki gyabeerayo, then netwikinga ono following up omwana ono gyali abeerawo atya, akolayo ki, akola ki, then omwana tumuzza mu kisomero, nadda mu kisomero n'akola ki, n'asoma ebyegundi. Era tulina essomero lyaffe erya primary, naye mu primary omwo mulimu ne vocational training nti omwana kyenagaye ensuuli omuntu ajja kuyitirawo mu kusoma, ajja kwesanga omwana asobola kukola ki, kubajja, ajja kwesanga omulala asobola kukola ki, kulima oba kulunda. Zezo sectors zitukola ki zetulina okusoma kuno okwaffe okwa bulijjo, primary 1, primary 2, P7, paka university. Tulinawo aba university nabo tubakuzizza nabo ne basoma ne bamaliriza. Tulinawo abasoma ebyamazzi nabo babisomye ne bamaliriza. Tulinawo abasomye ebyamasannyalaze babisomye ne bamaliriza. Welding bwegamba bwe bityo tetuyimiridde ku kintu kimu, naye ng'ensonga eri nti kugezaako kuyamba ku baana bano okubeera nga basobola okufuna their own potential, their ability, kye balina okubeera mu nsi. Kale Patrick, olina ekirowoozo abaana bano nti basobola okutereerera ddala ne bavaamu abantu ab'omugaso mu nsi? Basobola. Basobolera ddala munnange ne baviiramu ddala abantu ab'omugaso. Tubalabye era mbayina bayitirivu, ng'asomye kusaba za leero yateeka amazzi mu bizimbe by'e Kampala naye nga yali wakunguudde. Kusaba yali yajjeewo n'akuwa yalinga gwalina ennyumba ey'ebbeeyi y'obukadde, ogizimbisiza bukadde na bukadde, naye ng'omwana ono yajjeewo n'akola ki, n'akuteramu amazzi, n'akola ki, n'akwokyera enzigi zo. Mbalina ddala bangi nnyo awo baba ne mbulenga kati balina muno mu bibuga. Okay. Tusobodde okwogerako n'abaana abamu abali kati mu masomero aga Patrick gagamba nti bwe bajja ku nguudo babatwala mu masomero ne basoma ate era ne bavaamu ekintu eky'omugaso, era nabo
batubulidde ebintu ebyenjawulo bye basuubira okukola ddala nga bakuze ate era n'obulamu bwe batambuliramu akadde kano. Amannya gafe? Igawumalo. Biki by'okola essaawa zino oba ku ssomero osomayo ki? Ku ssomero nsoma ngebe nsoma mu kiraasi waka gwe bampa njigayo n'empisa njigayo n'okuwa abantu respect mbawe ekitiibwa ekibagwana. Patrick bwe yajja n'akujja ku kkubo wawulira otya? Tewawulira ng'olina by'ofiirwa kuba waliyo ssente osabiriza ne bakuwa ate ng'akuzza ku sule ku street gye yanzija nange nali nkweyo lwa nsonga abasirikale batukuba emiggo babasanga mwebaze nga tuli mu kutiya yakwata ku mutwe natandika okukuba kati ogenda ovaamu tukyasobola natambula mugeze nemugerako wano ku kyensekere ensekere ziyitira skin diseases ku mibiri tutwala obutututu ku mubiri nga tetunaaba tuba tuunya. Kati baki mubate munaaba emyala mingi n'obwonaaba era ogenda kuddamu osule wa kyafu kati nga mukirekera ddala tukirekera ddala. Tweyanzege ku ssomero owulira kati oli oke essaawa zino? Amoke. Amannya gafe? Latifu Sulaiman. Tolina linnya lya Kiganda? Sebaggala. Owulira otya nga tokyali ku street? Obulamu bweno mu baana aba bulijjo n'obwa street obuwulira otya? Mpulira bulungi naye nze saava ku street. Kale newankubadde nti naliyo naye si gye nava, nali waffe ne banzijjayo nga mama wange tasobola kumpeerera tata wange talina mulimu ne bandeeta. Negwe tewawulirako, wawulira otya nga otandise okuddayo oba otandise okusoma? Nawulira bulungi era nange kye nali njagala ntandika okusoma. Erinnya lyaffe? Brian. Wava ku street oba balina gye bakujja? Ku street. Ku street eyo wali okolayo biki? Bawulira ng'otya ng'oli ku street? Nali mpulira bubi. Wali owulira bubi. Kati olina ssuubi ki bw'oba ng'osomye n'omaliriza ki ky'ogenda okukola? Ngala mbeere dokita. Ngala obeere dokita ojjanjaba abantu. Kale amannya gafe? Mulisa Emmanuel. Mulisa Emmanuel. Wava ku street oba bakulabirira? Nava ku street. Nava waka negenda ku street. N'ogenda ku street. Ki ekyakujja ewaka? Embeera y'ewaka teyali nnungi ate sigisiimye. N'osalawo n'ogenda ku street. Naye ku street eyo waliyo biki? Banga waliyo abantu abayamba. Nali nganye ogendayo kuba mmanyi waliyo mbeera mbi eziriyo abaana ze bayitamu naye ne ŋŋamba walina eka ŋŋende bajja kunnyamba naye nenfuna omukisa ngo paadi nannyamba. N'akuyamba. Wamalako ebbanga ki? Namalako omwezi gumu n'ekitundu. Niwaba wajja nga naawe owulira obikooye noga nti kangende nsome. Ku ssomero abaana b'osoma nabo oba bava mu maka g'ewaabwe tebakuboola oba otambula nabo? Tebamboola kuba omubiri gwe gumu omusaayi gwe gumu lwakuba bo kye batusingako wava ewaka baba wakeya y'ewaka naye naffe tulinga nabo tulinga bo nga bwe bali. Owulira olina essuubi okuba nti oddayoko mu bakadde? Owulira okyagala? Olunaku olumu nekijja ku paati nagamba kankuzeeyo ewaka ogenda? Era ne zino ennaku mbeera waka. Obeerayo ogendayo. Kale banange abaana abo be nayogeddeko Patrick balabirira be yafunirako ekirowoozo n'agamba nti nteekwa bwe mba nvudde mu byenkola nga bwe nava ku street n'ensoma nina okugenda ndabirira abaana abali ku nguudo nga nze bwe nali. Awo abamu bagambye baagala okuddayoko ewaabwe naye n'okusoma nakwo bakwetaaga akaseera kano kwe balimu. Abaana aba bulijjo babeegomba bali maka g'abakadde baabwe naye
oluusi ebiseera ebimu bo tebasobola kola ki kuva mbakadde baabwe n'olwekyo omwana yenna gwe ng'oli waka fuba olabe nti osoma ng'okyayina omukisa n'olwekyo abamu bagambye baagala okubeera badokita kitegeeza nti abalina ekirowoozo ekyo nabo bwe banaakula bajja kujjukira bagambe nti twalina omuntu eyatuyamba naffe twetaaga okuyamba abantu abalala n'olwekyo toyina kyotasobola mu bulamu bw'ensi kakati olowooza abaana bababuulirako ku biki bye basanga naddala oba ebibajja maka g'abakadde baabwe bajja ne bakunnyonnyolako kiki ekyo ekibaleetera okukola ekyo omwana wokungudo tajja kubuulira straight forward mu kusooka kyekyamugye wa maama we lwaki tayagala kudda mu famire biki ebyo naye nga balina ensonga kubanga waliwo omwana ali bulungi avaayo waabwe najja ku nguudo naye batukekisanira wojjanga obamanyira kati puroguramu yaffe tegamba omwana nti jangu nkutwale omwana alina okubeera nga naye awulira ebyemigi omuntu ono olina agenda naye nja kubeera comfortable okitegeera kati awo yensonga laki nti beetaaga obudde era wajja n'atandika okukubuulira nti olaba nti nava ewaka taata yanteeka wa senga ankuba senga abaana be abawemerezi n'atakola ki n'atampa ate wenjja okugamba taata nkuba bukubi aŋŋamba kyana gwolimba oyagala kunzija kuki oyagala kunkyayisa muganda wange abaana bano bafuna endwadde ng'abantu abalala oba bo babeera balamu naddala nga ali ku luguudo wano endwadde empitirivu nnyo abamu balwala malaria abayisiza ddala bubi era abamu bangi nyo tubaluuzinze nga bafiiridde ku nguudo ate abalala ajja n'abeera nga abeewenja tetukiyitamu okwewenja otambula ku street nga onoonya obukebekebe oba onoonya ebyuma ebyenjawulo newesanga alinnya ku sharp object kaden n'afuna tetanus wewataba bujjanjabi ekigere kibeera affected ogenda okwesanga akoze eki nga akawuka kalinye mwina obujjanjabi bwe mubawa tubajjanjabira ddala buli otujja wano kyenakugambye tukola connection nabo tubaliise tubawa kamere netubajjanjaba netuzanya nabo netukola nabo games ez'enjawulo okubalaga nti tetulina buzibu basobola okufiiringa nti bali waka oba balina abantu be balinabo okay mulanga kiga okubira gavumenti naddala ku baana b'okunguudo mulange nandibadde nkubira gavumenti tusooka beebaza kubanga buli programu evaayo ku ssaawa za leero gavumenti eyogera nnyo ku baana abateesobola naddala abali ku nguudo so kiba kiraga nti gavumenti naye ekiriko naye enoonya magezi ki engeri ki gyebayambamu naye mulango nasobodde okubira gavumenti yandibadde etuukira ddala ku ground nga yo okumanya betupulaningira kyetuba pulaninga banakikozesa oba tebakikozesa ekyo kimu gavumenti yandibadde eteekawo owakugamba eki homes oba amaka agasobola abaana bano tetuba tubajjeeyo wawe banasobola okubeera nga teri nnyo congested ebiseera ebisinga obungi oba gavumenti yandibadde ekozesa nnyo olwedde ebitongole ebiregistered okubikozesa okubiwa information egezaako okubeera nga eyamba ki abaana bano than okugamba nti kati enkya tukedde ku makya tulowooza ku ky'abaana tugenda bajja ku ngudo tubateeke wali so jangu mu bitongole bino ebyenjawulo yogerako n'abantu abana ababeera ku ground bakuwe ekiki ekiri ku ground ogezeeko okupreventinga oba okuwonya oba okutaasa abaana okugjawo ekizibu ky'abaana Patrick Siibula njagala okusiibula nga ŋŋamba nti nga naddala omuvubuka ali eyo ng'akugamba nti tolina okuteeka mu bwongo nti enviiri enzirugavu ze zirabirira enjeru buli lunaku olukya terudda so nandibadde nkusaba nti muvubuka munnange noonya ekintu kyonna mu buli ngeri yonna ngeri ki gy'oyinza okukola ennyo leka kulowooza ddiiru leka kulowooza kubba
yakulowooza senga ali yagenda e Bulaaya okuweereza ssente kubanga senga naye bukya ku makya nga afudde kitegeeza linki ogijjeewo oba tolina ngeri kijogenda tomanyi ngeri yakukolamu ssente so kola omulimu gwonna ogukujjira buli ogukujjira bwe guti ofuna linki nti omuntu akulaba oba okufunya exposure buli muntu akulaba nti omwana omuvubuka waawo akola naye buli lwokera ku makya n'otambula butambuzi ng'abantu bamanyi kiki okola batandika n'okukulowooleza emize emibi so tandika okubeera nga weewokomite era okola nga Patrick bwatugambye nti bayina abasawo abajjanjaba abaana bano naddala nga bafunye ebiwundu gye batambulira awamu n'ebyo bye batera okukola era nga bafunirayo endwadde nnyingi tusobodde okutuukako mu Kisenyi we babajjanjabira era ne twogerako ne dokita oyo abawa obujjanjabi naye alina byatunyonyodde mu bulamu abaana bano bwe bayitamu. Mbeyanza nnyo Delta TV leero okujja otukyalirako ewaffe wano mu Kisenyi. Amanya gange bampita Kitamirike Taita Salongo. Nyimusanyufu nnyo kwegamba okujja otukolamu guno mulimu kwegamba okutuuka ku ground okulaba kituufu abaana bano basinzirirawa kuba abasinga bakoma kubalaba ku street za Kampala nga balonda obucupa babayita ababbi naye nga kwegamba abaana bano si bonna nti kwegamba balina emize egyo kuba bw'omusanga mu kibuga ng'alonda ekintu omulaba ng'omubbi naye nga egyo emize abasinga tebagimba banoonya kwegamba bintu byakufunamu kasente kujja kufuna kyakulya kakati nyabwe ekibuzo ky'omubuuziza nti kwegamba tujjanjaba ebiwundu biwona oba nedda ebiwundu bino tujjanjaba n'ebiwona naye obuzibu nti kino bwe kiba kyakatandika okuwona ate ne baddamu okufuna ebiwundu ebirala kuba babeera ku street basula ku kkubo kati bw'agenda okunoonya ekintu ate ne bamukubirayo kuba bamuyita omubbi ng'oba akutte ku kintu ky'omuntu yenna ne baba kwegamba tebamukubye mu kudduka oluusi n'agwa n'afuna ekiwundu ekirala so kwegamba ndi mu puroguramu eyo nti nina clinic bagiyita Faith Medical Center ng'esangibwa mu Kisenyi Muzaana mu Kampala so nga nkola voluntary work. I'm not paid nti abaana bano kwegamba bafuna ebiwundu baddukira mu clinic eyo nembawa first aid bwe kibanga kwegamba kesi ye nene nnyo ne tukwalifaalo ne tumwongerayo emulala enyama. Mbadde nsaba gavumenti yaffe eno omulango gwe ngisaba nti abaana bano tulina kati abakuumi b'eddembe bano aba LDU bajja ne babakwata ne tugamba gavumenti ekoze bulungi kirabika kati egenda kujja ne puroguramu yaabwe naye bwejja nebakwata bwetyo negera nebateeka mu makomera ag'abaana abato kati ate bagenda ne babeerayo like 3 months ate ne babatta ne bakomawo ku street kati ngaffe kwegamba tugamba nti singa ebakwata gavumenti nejja nebayoola nejja nga erina puroguramu y'abaana abo oba kwegamba ebakolera nga like evacuation of schools nti bagenda kuyiga mirimu gya mikono ne babeera eyo kwegamba bagenda okuva eyo nga bamaze okukyenyinga mainsi zaabwe nga oba byakuzimba oba byakubajja ebintu byonna ebyemikono mulimu gw'omumutwe kiba kirungi nnyo ekikwegamba tukisanyukira dandi okujja okuyoola abaana ne babateeka mu kkomera ate mumala myezi 3 ate ne bakomawo ate ne baddamu kwegamba ne babayoola kati ekigendera kya gavumenti awo okujja okubajja ku makubo kibaki naye nze omulanga kwegamba kyenkyanyukira kwegamba gavumenti eteekewo amasomero agasomesa emirimu gy'omumitwe bajje kwegamba bajje baleete motoka babapakire bagende basome emirimu kwegamba ekigenda okubafuula abantu b'omugaso enkya naasiima nnyo
tweyanza okuba nti osobodde okubeera naffe okuva gye twatandikidde puroguramu yaffe naawe osobola paka akadde kano n'olwekyo buli muvubuka ali eyo osaanidde okumanya nti bw'otandika ekintu osobola okukimaliriza n'olwekyo manya ebirirwa byo omanye na kiki kyoyagala. Puroguramu yo naawe osobola ngikomekereza tusinkane ku Sande jja mubeere bulungi mweraba. Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola.